Service Providers Corner, Billy Abili Mukaga. Happy New Year, buli mutie na wali. Basebo ne banyabo. Guno mwaka twaguyingidde tubagaliza omwaka ogw'emikolo omulungi. Nenga nakulabyeko omwaka gwo. Biduluza ne muganda wange. Yegwani. Nze Kivumbi Fred, Merit Media. Yeah. Tukuba bifaananyi. Merit Media, Merit Weddings. Era nga tuli makaga Merit Media wano Entinda, Kaduyu Road. So temwekuba bifaananyi biriko kachere oluchere ettaka n'ebirala. So tufune ebifaananyi ebirungi 226. Olwaleero tugenda kutandikira ku bintu ebikulu. Ensinga bwekyuse erimu ebintu bingi. Naye nga bw'olaba nti byonna tubadde tubirabira mu ngeri ez'enjawulo. Buli kimu gy'okolera bikyuse, yakoleranga mu dduuka kati okolera online n'ebirala. Naffe ab'emikolo waliwo bingi ebikyuse. Era naye nga bizze n'ebibuuzo bingi. Service provider ekisookera ddala alina okujja mu meeting. Ffe tubeera wano tunyumyamu emboozi ziri serious naye nga tuziraba mu ngeri eya bulijjo. Nze ne mwami Kivumbi leero bwetyo bwe tuli. Service provider alina okujja mu meeting kyatteeka kimukakatako oba asobola okukwasaganya ebirala. Sebaawo we tuli. Tubaniriza abatulaba mwenna mwebale kusubscribinga, mwebale kwekuumirako nga mutulaba. Tubadde no tuluddewo okukola akantu. Emyezi 5. Tuba tuluddewo naye tuba tubalowoozaako olumu embeera y'ensi eno ye batetusobozesezza naye nga tuba bo be batufuula busy. Batufuula busy. Mwebale emirimu mugituwa tasobola kukola kantu mwongero tuwa naye tugenda kuyiyayo enkola endala tube nga tusobola okubaweereza nga n'akantu tukabawa. Bwe kiri. Service provider ebintu bibiri. Nazzi kuno we twayingirira omulimu guno service provider yabe kyabanga bakikubaganyako empawa ajja mu meeting tajja naye nga kyabanga kya mugaso ajje kubanga yafunirangamu briefing. Mwami Kivumbi edda kuba kati ffe tulinga abenkana wakuba bwe twogera emyaka gyaffe kiyinza okulowooza abantu ekyatu kyagikwese naye edda kyali kikakata ku buli service provider kuba tebaabanga bangi nga wabaawo ow'ebidongo omudongo ne wabaawo ndoza na yate nemmere ab'ekika bagifumba nga nanapangisa amasepiki ne tenti zabangawo ku kyalo tenti twatemanga ebigogo wali ne tuteekawo ne munno mukabi kakati abo nno be balinamu kasente bwe tutunuulira mu mbeera eyaddala nti na wano ffe wetutandikidde okutegeera emikolo bonna baalinanga okujja ekisooka nga basaba emirimu kuba twatuukanga mu meeting nga mulimu abantu nti kati nga bakuba bifaananyi nga 10 babayitanga bakameramaani nga babeeranga mukozese jime oba mukozese gundi oba mukozese gundi bonna ne babayita olwo ne bakola ki twabeeranga ku Centenary Park ne bwisaamu kabiti before kya bulala sokozi Papyrus Terrace mpya yali high table naye waliwo eri waggulu twayinanga ku banange bifo bingi mbiera bidde bya meeting nawo ku CPS awo na wali sub restaurant kati nga tulina okwogera ne ba manager sebo nga tomala gayitamu oba we business card ne flyer osoko yogere nabo ne kati mwabe bifanye nga tulina okujja neki ne photo book atazaliwo album obalage kufana ebi wakuba kati fe twabanga ne CD nze bwaba sente nyingi ze nayo no era mbadde nga oteka sente musimu sente naziteeka mu CD nga musajja omwesibako n'omugamba ng'otambula ne wookomani kati client gw'osaba omulimu akubuuza wakola ki nti ninayo emikolo gyange then n'omuwaaki CD y'omukolo kayinze n'omusajja gwe nakolera omukolo saamukolera actually yangoba naye namuwa CD omusajja oyo yaŋŋamba namwesibako ne mugamba sebo nsaba kukolera mukolo nampita meetings ze nenkubiriza meeting naye nakyali kintu kipya nga sikimanyi nnyo nenkikubiriza naŋŋamba okoze bulungi ne waliyo mwami gundi waliyo omwami omusijja mwogera linnya yagenda okunkolera naye sinamuwa ssente okitegera namukubiranga essimu buli lunaku paka we yaŋŋamba mpeereza ki CD nendeeta akasiddi naleeta na bubiri okwongera omukakasa naŋŋamba siddi njirabye yakozesa ekigambo kyazungu but I'm not impressed
The other guy is still better. Oli omukulu akyakola ki? Akyakukira. Akukira. Era nze mubimu ku byampa amaanyi okola ennyo gwali mukolo gwo kuba saagukola ne Katonda mulungi bwe waayitawo ebbanga nga nsambye akagiyampa embaga emunyonyo. Naye mbadde ngezaako kuwa background ya meeting nti zaabangamu ebirungi bingi oba oli awo nali sisaanidde kuba yali muntu w'amaanyi nga bwe nandigukoze okusinziira ku level kwe yali ayagala nandiyokyezza wadde nanyiiga mu mutima. Naye ate kati abakulu edda be balondanga ba service providers katandikire endowooza eyo nti taata wa Shira yalina okumulondera omwogezi we n'ow'ebifaananyi oluusi gwe yakula naye. Ne kati kikyalimu lwakuba kitono kikyalimu nti tulina emirimu mingi gye tukola ng'omugole takumanyi. Omuntu alina office location nga Merit Media bwali wano kimwetaagisa okujja mu meeting ziri eza family ez'ekireka ze batuulaawo ne jjajja omubulire alubamu meka z'ogenda okukola ne ssenga omubulire. Omuntu takyetaaga kujja mu meeting. Kibuuzo nkizeemu lwa nsonga kati tulina bingi ebizze ebisobola okomplimentinga ekyo okugeza ennaku zino nze abantu bentera okukolera mbadvisinga oba olumu osanga bakikoze dda ne bakola WhatsApp group y'aba service providers muno ne bateekamu abantu be basuubira abanasobola okukwasaganya ab'enkizo nti mwami Nassa ogenda okwasaganya ow'emmere ntumussaamu mu group muno nti tuba mu group abantu 10 oshegedde netuba nga twogerezeganya nti bwe boogera ku nsonga eyange nga nvaayo nga ngibyaktingako ate si kubeera mu group naffe kutandika kusonda ssente bwe tubeera mu group esobola tugayidinga nti ennaku zino tulina ba events planner asobola okukwata abantu n'abassa mu group emu n'abategeeza nti balinaye mujja tambula bwe muti bwe muti ne bwe muti. Kati ate kituyambye oba kitukoze bubi leero tukaanyiza oluusi tulema okukaanya naye leero katubawe buwi magezi age gasooka tukkirize nti ensi ekyuse. Mwami Kivumbi agambye oba asobola okubateeka bonna mu group naye nze waliwo n'akalala kannuma eri tunaddayo oluvannyuma kwe kubanga buli muntu ali ku mukolo bossi wo si kibi naye mu ngeri y'okomandinga owaayo omwogezi otuuseewa essimu oba togimanyi nze kankulage essimu yange okuva ku Lwokuna oba paka ku Sande ebaamu ennamba ze mba simanyi naye nga tetukolaganye nabo era abaclienti bacomplaininga nnyo nti oluusi wano bwe yali ayogera yali yeegonza naye bano abatukubira abamu approach yaabwe eyawukana saba otuuseewa watulimbye dda yogera amazima naye ng'ate akubuuza tomumanyi oba tamanyi nti oli wamunnyonnyodde nti nawe ensooka kozesa ebisinga tumanyi okubategeeza gaa nedda kati ffe tulina omuze tukozesa emmotoka emu ne tujja ne tudropinga omwogezi wa waka ate noli ne tubeerako we tumusanga then ne bakatumwa ne ttiimu yonna nga bwe beetambudde kwate tusobola kuvuga amafuta ga mirundi ebiri kati gwe kyo tokimanyi lwaki temukeera antukedde okitegedde nina omukolo gwe ayati yatuwa n'emmotoka ne tugenda naye twakeera ku makyanjo zisanga 10 naye nga client akuba essimu okuva ku ssaawa 11 ng'abuuza muliwa era essimu esembayo namugaabugambi nnyabo wali owuliddeko omukolo ogw'ekiro kati kakkana tujja ngenda okutuukawo nga waliwo abaphotographer batuuse dda abayimbi yabakubira amasimu King Saha yali yatuuse dda abaani bonna nga bali awo kyokka omukolo yatuuka ssaawa 11 okitegedde kati nze point yange enkulu ku ekyo nti tukkirize nga bwe tugambye nti ebintu bikyuse buli service provider tumukwasa omuntu okitegedde Mwami Kivumbi bwakubira omanye nti mukama wange ye Makasi ye yakwasaganyiza omwogezi oyo ne bwe mba wakumunnyonnyola ne bwe mba wakumanya kyonna ekyo neetaaga gwe ntunuulira so si buli muntu kuba bosi kubanga ojja kusanga decorator yakatuuka ebintu biri mu motoka oli amubuuza wano watugamba ogera kuleeta amatala ono watugamba ogera kuleeta ki kati naye ne bimukyankalanya naye nga yamanyi kyagenda okukola n'olumu sisita w'omugole bulijjo atabeera ku mukolo bulijjo atabeera mu meeting atamanyi bye bakkaanya ajja n'agamba entebe omugole kwagenda otuula sijyagadde kyokka ate ng'omugole gye yayagala oba n'agamba ab'ebifaananyi lwaki muli batono
nenga mune wali mugira package milioni omukaga ayita gisobola nagamba kati batwagala bagende wasenga ne wakojja twagala n'abali munju kate ennaku zino emikolo gyatabuse abantu bagula awantu nga wafunda nnyo ate abaana bakuze ne babasanga tebannavaawo kati omukolo gusobola okubeera mu kisaawe naye nga ababuuza bali eri tumanyi okubajja eri ewala ng'ate olina okwambuka okutwala balinyaga tusooke mu kuzaalibwa nedda olwokojja aganye nedda kati olumuwesanga the distribution of resources tezimala ate bino abagole tebabinnyonnyola nga bagenda oba n'emikolo that's why these days tugezaako nnyo okumanya ba client naye nabo tebatubuulira mazima kati nze ngowa ebifaananyi banjagala ombulira ennamba y'abantu ekituufu entuufu tyanyina abantu 100 ku mukolo nkugambye kamera 3 tezijja kumala oba kamera 5 oba 4 ate kino kyo balina okukiyiga ffe kuba kati nja kuweerako ekyokulabirako omwogezi ayinza okubuuza abantu bameka ffe balina omuze ogutugamba kukyala era n'omwaka packaging akakola ki kakukyala kati bwamala okuwa ka package ako kukyala awo wakati we bakubirayo akasimu waayo 28 kyagijjukiraga kuggwa naye gwatasuubula bigambo obuzibu obujje kakati nze obuzibu mbujja wano okukola programu y'abantu ne bwe kuba kukyala nga mu nnyumba abawako basuubira okuba 2 n'abako bajjanga 50 tekisobola kwenkana n'abako bajja 6 n'abawaka nga bali 3 programu nzikyusa nyinza obuteetaaga ssente ziri extra naye okukola programu ng'abeebweru bafunamu nga n'abo munda bakola ki kakyovula olusi ffe tuba twetaaga naye ate wali ammwe abalina ebintu ebiri direct nga bw'oyogedde ku kamera nti ate gwe kigenda kukosa nnyo ayagala alabe buli muntu ng'omukuba ebifaananyi naye ate yakuleeta yaye yayagala agamba tofayo my friend gwe ojja kuba ebifaananyi oleetera omwana wa vidiyo bamanyi notugamba kuba kati nze bw'oŋŋamba nti olina okukyala nze mu bwongo bwange kijja nti ngenda kuba ebifaananyi nga 10 notandika okumbuuza senga nga taliimu kojja gundi nga taliimu ate abali batutte ku lubalaza ate abaali emmanju wano nga tufumba baba mwebali nga nabakuba naye nga nabasanguddemu kubanga essente ziba tezibasobozesa kubeeramu twakkaanya ebifaananyi 10 tukiyita killing your darling ekifaananyi kiba kirungi naye ng'olina okkijjamu kubanga tekituukanye na ssente zasasuddwa ye asasula 10 ate nga n'ebibye yali ayagala bingi so meetings twandibadde nga like tusoboziza online then n'olumu osobola okumiitinga omugole oba n'abantu be nga 2 3 ewantu ewatali bo gye balina meeting zaabwe kuba n'olumu meeting ezo zifrustrating kituufu kyeki mu Luganda zikooya omuntu akubuuza ekibuuzo ddala nga tekiri ku mulamwa nze era abantu bonna mbabuulira ffe kitugoba mu meeting kutunafuya ndooza kyobadde otegeeza abantu banafuya mu meeting ate nga ffe tulina bye twateesa nze mwami Fred bwali njogera naawe nagamba nina katugambe milioni 2 naye nga package yo yaliyoko milioni meka 5 nokkiriza olw'okuba omukwano gwe tukola ki kati bw'otuukawo senga oshira okuva ebutalejja n'agamba okufa n'obutanyagwa olina okukola kino na kino na kino naye nga olusi tebiriiko kati abantu baagala nnyo drone tebafuddeyo ku kikyereeta wagwa ojja kutunuulya technicalities bo bagamba akanyonyi kaliwa sebo n'otuwa akanyonyi n'okwongera ku ekyo abantu tebamanyi bye bareactingako mikolo omuntu tamanyi bigenda kukutimba tamanyi juisi bamukola batya tamanyi bifaananyi bikubwa bitya naye najja n'akuwa example y'ekintu ekyabeerawo mu myaka 2 emabega batugambanga iye ebifaananyi n'emitwalo 6 ofuna abikuba bingi kati ffe tulina ewaffe paka kati kizibu nnyo kakasa abantu abo nti waliyo keeki y'emiliyoni 2 bo bamanyi keeki ekinene nnyo eba ya mitwalo ameka ate abo nga bakubye aba n'ebintu bya keeki byakyuka naye kale ku budget kateekeko 5 ga keeki yamanyi keeki kati kubona omugamba nti omusajja yasaba kaso ng'erimu obutaala eyaka bwe bukyusa bwe yambuka bukkirya sima keeki eva waggulu ayagala miliyoni 12 kijja kumubeerera kizibu nnyo okukipiikingira mu meeting then n'olumu priorities muno emikolo gino ebintu ebisinga babirabanga okwejalabya kuba omukolo gwonna gwa kwejalabya nga it's a luxury setting
kati ebintu ebisinga oli abalabanga kwonoona keeki miliyoni 3 tugenda girya ddia miliyoni 3 tusale tuzongere ku mmere oba ku mwenge tuzongere ku bbiya era mwami Kivumbi waliwo n'akalala bwe tugenda mu meeting ssebo bantu baffe balina omuze ogutugamba nti ssebo osobola okwongera okutusalirako tomanyi bye twayogera tomanyi bye twakanyako nyinza n'okuba nabasalirako emirundi nga 15 ssebo osobola okutusalirako era abasinga olusi tubagamba nti wandibadde n'oyongeramu nabuwongezi kubanga gwe sente ezo z'oyogerako tezimala kati olumu nabo basaasira katubeera mu meeting muno nga mwami Nasa wakoledde miliyoni 2 naye nga abakuŋŋanyiza miliyoni 2 bali bantu 10 so bo wabala abakwadde sente enki nyingi ate nga kituufu ku bo so tuvalanze mbeera ngamba abaana nga tukola tukeere nnyo tugende ku mukolo gw'abandi ekituufu batwadde miliyoni 3 oba 4 oba 5 naye sente ezo eri ebbale abazituwadde nnyingi nnyo ku bo wadde ffe bwozitemaatema osigazaawo 5 naye bo ku bo bakutte ku bo balina value gye bagiwa era kyovula kati ffe abakola emikolo naddala ffe abagaba essanyu va ku mwe abatuggyako emizimu waliwo we tukola n'owulira ng'okooye okubye wakuba ku Lwokubiri n'owumulamu kale katugamba Wednesday n'okuba Thursday n'okuba Friday n'okuba Saturday n'otuka ku Sunday katutuka ku Sunday ku mukolo ng'ekituufu okooyi ng'osogonyese naye oyo omusajja yakuwadde ssente ng'ayagala akulabe ng'oli fresh kakati ayagala kumanya biriro nti ate wabaddeko ekamuli bw'avaayo n'ogenda e Masaka ate n'odda e Mbale kati ye ayagala akulaba olwaleero ng'oli mubende nga tamanyi nti ez'engendo zonna ozikoze eki kati ekyo kyo nkiwagira ekyokubanga waliyo value for money but value for money with someone alina knowledge esobola okubuulira nti kino kikola oba tekikola ki no by the some clients abamu balina knowledge balina ne value Tiba attaching ku ba service providers tebabayisaamu maaso because ewamu ekituufu oyinza osanga omuntu akuyisaamu amaaso naye ng'omusingako omusingako mu ndabika omusingako mu nnyingiza ng'ebisinga ebirungi omusingako naye olw'okuba essaawa eyo alina akazindaalo ye bosi wo gwe owebifaananyi muveewaawo mukole bwe muti kakati bifaananyi tebiggwa so naye abantu abamu ba-addinga respect kuba emikolo gye gigenze gijja bagenze bakizuula nti abantu abamu abakola ebintu bino munnaye bayivu oba oliawo tusinga munnaye bafunyi balinamu ku ssente oba oliawo tusinga mulimu ddala actually abantu bangi balese bye baasoma professionally ne bayingira mu mirimu gino gye tukola egya events decoration n'ewalala due to ebbula ly'emirimu n'ebisigadde ne passion waliyo abagole nga mwakkaanya naye kituufu ng'olukiiko eri teyakugamba nti lwe lusalawo nagamba ngeyakuwa miliyoni 6 oba oliawo ng'olya ku byalo ntegedde yenze chairman wa Robina mukimanyi mulina bye mwayogera naye byonna bye mwayogera bituufu neffe ssente tetuzirina kati njogera mu buntu ontegedde okola otya ffe tulina 3 tukole tutya anti kati ffe mu bizinensi ng'eyaffe ndowooza n'abatimbi bwe kiri tuddayo ku package nga nkutegeeza ebijja mu 3 ezo kuba ku 6 gwo omugole ayinza okuba yagamba njagala screen njagala kamera 4 njagala photobook 2 nga tuddayo nga gamba ku 3 ngenda bawa kamera 2 n'abaana 2 ne photobook kyokka ate mugerwa ku kyalo ye yali asobola tukoleyo byonna anti ye mugerwa agamba bugambi boyo abagaba package takulya buli munda kati agabugamba nze njabba kuba ebifaananyi bwe nzize enkola bebbanga lye mmaze emirimu nyina ebintu byenjize baclient abamu si baffe so tetulina kukolera buli client akubidde essimu so client bwankubira essimu nga abadde alina option ya mugerwa mugamba client yampita eggaba nengenda ogwasooka nangamba tujja kukola naye ojja kujja nga ku Lwokusatu twogere nentuukayo ku Lwokusatu
nangamba ogera kunkola muka program ko lunaku ngeje luna flowinga natyo omusajja baleeta muzungu ne mugaba maama yonna gye wanzije wasuse kulanga abazungu mbakolera okujjako nga abazungu awo tebamanyi luzungu kiyinza okummenya ne bawanga abazungu tibava bungereza tewali buzibu nanga ne katogera kudda omulundi oguddako waliwo sister w'omugole mwogere naye nkuweko ne ku ssente bwe natuukawo nga ntuuka saamukolera ka quotation ka program ke yali ayagala ne bwe natuukawo ne tunyimya emboozi omuwala kwe kuŋŋamba naye okimanyi nti muli basatu ababidinga akalimu ne mugamba omanyi kye tugenda okukola bali bawo omulimu kubanga twali mu May abeera bize nga bw'omumanyi ne mugamba bali bawo omulimu bajja kukola naye nze sina valigence wakuteeka ku budde bwe nnyononye nga nzija naye at least gamafuta gaye gakole ki gajje muzizo era najiragiramu awo mama we paka we yamugamba omanyi yingira omusajja omuweeki omwe ssente naye nze nina engeri gye nkirabamu nti gw'obondaga ng'olina abantu b'abalala ab'okkozesa ne bwe nandize nga nkola ebisinga sisobola kumatiza anti kati mweno business bonna abakola service provision twetaaga okufuna kye bayita people skills people skills ziba soft skills obukugu bwe tufuna naye nga si bwabikwatwako bw'ofuna people skills ojja kwesanga nga tunyigira bakasitoma abo lwaki obeera obisuubira kuba tuli bantu essaawa yonna tusobya so obeera osuubira kasitoma okugamba nalabyemu byoyogera nga sibyagala bangi kyokka te kasitoma oyo y'omu omwaka ogujja asobola okurekomendingira client so bw'obanga gwe nga service provider nga wavaako n'osiimuka n'otabuka n'onyiga tomanyiranga nze so olumu ndi wa kitalo nga bwe nerowoozaako n'olumba client baffe be tukolera bano olumu ayinza okujja nga akwetaaga naye nga tannatuuka kukusobola naye ng'ekituufu adde ayagala gwe oba nga bwe baatuddemu kaawo n'amugamba naye ekituufu waliyo family friend ajjo kikola batuddemu awo n'agamba naye bali waliwo abo najja plate n'agamba Fred kalimu kakoze eki kaganye mbadde njagadde tukole naye sente zigaanye n'otamukolera naye abantu abo jjukira tukola ne tukula progress bwe progressinga eyo mu maaso n'oyongera okukola atuuka naye n'afuna ssente natuuka nga akusobola nagamba nassa nafunyeyo birthday y'omwana wange nja kuwa $5,000 n'ogamba ono gwe mbadde ndowoleza $10,000 nti nja mugoba mpadde $5,000 so n'abamu tulina okubategeera ate n'ekirala abagole babeera mu mikolo bafuna advice nyingi ekyo kituufu abawabuzi bangi teteekateekako ab'ebifaananyi babiri biyinza okubula era munnange sijja kulimba nze nakategeera kati nti mwe mubimala naye dda oba abantu batyanga buti oba kyalingawo n'emikolo gyonna gye twasooka okukola eminene kampani ya photography yanjawulo neya videography nga zijja era nga basobola okukolera awamu ne muba temuvudde wamu nti kofiisi emu nga buli omu akola bibye ani kati edda ojjukira kye twalinga twogerako mu podcast zaffe ezasooka twayogera nnyo ku trust nti nasaba ku recommendinga actually ebintu byonna tuli mu kwogerako byekuusa nnyo ku trust omuntu akurecommendinga naye nga gwe bakuwadde takwesize kituufu so naye bwe tugana ne trust ne client n'aperforminga nga bw'aperforminze olumu tetuyinza kusuubiza ggulu ku nsi tujja kuba perfect nnyo wano oba wali buyitamu si ku buli mukolo naye munaaye olumu fena waliwo wetuuka n'oseerera oyinza obutakola bulungi bubaamu naye nga byonna byonna ebiseera ebisinga bigenda ne trust ebiseera ebisinga waliwo baclient bentera okufuna tayagala kumanya ofiisi yo gyeri talina kyayagala kumanya abo nabo gye bali n'akuwa ssente zonna taddamu kukubira ssimu kati egyo emikolo gituteeka ku pressure mulina walwa mukaaga luno namukubidde nako naŋŋamba ngenda kuddira simubanja wadde 10 naye manyi location ne time twajogera kati ye mutima gwe mugumu agamba wete onanjagaza egyo emikolo ebiseera ebisinga givaamu lwaki gwe kennyini oba ku pressure okudelivaringa ekirungi kuba client ono aba akwesize nnyo kati obutayiwa trust eyo then ne ba client betufuna nga amrecommendinze ali highly credible omuntu recommending omuntu nakubira essimu nagamba
Joseph ampadde namba yo ngambye ojja kunkolera ebifaananyi ate abo tubaagala nnyo yo n'ebiseera ebisinga oli abaamubuulidde esimu eyo nagifunye ejjo waliwo mukwano gwange Paul omusajja yankubidde esimu nangamba njagala screen bbiri ne live streaming bangambye gwe ogenda obikola sente mmeka tuzikkaanyaako nangamba omukolo guli wakampi gy'omanyiiwo nti mmanyiiwo kale nja kuterako sente wiiki ejja so ng'omulimu gukutuse esimu n'agijja waliwo baklayanti akantu ke bakozesa nasse olaba nze bw'onokkiriza nonsalirako ngenda kuwa emirimu ogenda kukola kati fe olaba fe layini yaffe fe tuli bantu ba mikolo olaba kati nzo ndaba ndi wakusatu basisita bange bano bonna wansi wano tebannafuna basajja then ne babrother bange nabo baakani akabagamba kusaidi yaffe baklayanti aboogera ekyo tebakomawo sure baba bafere tebadda like taddamu kuwa mulimu mulala waba kuwadde ogwo ate kati fe ebifaananyi bw'aba asikazayo balance n'ogiba emitwalo 2 ebifaananyi kati nze ate kyente nnyo kwabo baklayanti abajja bwe batyo olw'okuba balowoleza mu kumusalirako balina akagambo akalala we are returning customers amune tebakomawo luli bw'abanga bamukolera katugambe emiliyoni ya sente this time round ayagala gye omuwe ku mitwalo 7 kati folaba tuli bangi sagamba I told you last time kanyize balina naye ku kyobadde oyogera ekyo client yenna ng'omubanja n'atakusasula abasse bwe luba lutinda alumenye abasinga obungi munaye tebadda mulimu abakomawo naye abasinga obungi tebadda naye kati mwami Fred era ekyo kya buntu client omukoledde takusasudde kati oli bwadda n'amugamba nti waliwo abasajja abo bakuba ebifaananyi oba abaleta screen aba live streaming nga twalaba waka waabwe nga mulungi mpa ku nnamba yaabwe omanyi kyakola abo nno kwayinza obutakwogerako kibi naye era tajja kwogerako kirungi olw'ensonga omubanja teguggwa ya naye all in all byonna byonna nga tubyogedde okumeetinga client kikulu nga service provider yes kuba kikuyambako okumanya bye yeetaaga then eri meeting ey'abantu abangi tutudde waka abantu 3 buli omu akubuuza ekibuuzo ndowooza teyeetaagisa ayi n'oluusi bannange batumenya meeting denga ne meeting mwoze za kuŋŋaanya ssente kadde osooka n'otuula wali ne bagamba ku 10 lwange ku 10 lwange oyo omwogezi asooka atwogereremu we omwogezi ayogerera 10 kasitwagamajjawo eby'obusiru by'ekisiru kakati era nzo ndaba nze nkola launches the meeting lwakuba oludde olusi bunkwata naye saagala nnyo bintu ebya ku 10 lwange ekisooka bikooya abo abatono abalinamu akasente akatono ate n'abalina ssente balaba ng'omumalira budde omuntu azze ayagala kuwa emiliyoni ya ssente ate omugaa kubbirizanga eyimirire okwate ku mutwe ekyo ndowooza kiri behavior kisinziira wa client oyo gy'ava anyway yes baklianti baffe aba downtown kibakolera because that's the way of life wacho bali bosanga baklianti ba uptown babalina okujja mu meeting ne batayogera kigambo kyonna kati nze kino oli natula mu meeting naweereza ku simu emiliyoni katonda nsonyi waliwo omukulu omu bampa meeting zaabwe ne launch ezo zikubiriza naye kati ku olwo ankubira ngamba nina gwe nkuwa naye twogera tukutula ssente anteeka mu gurupu ya WhatsApp olwali okunteeka mu gurupu ya WhatsApp ndowooza yali akakiiko audio ne zitandika alo ssebo ono gw'otaddemu gw'oyita MC wa bwerere oba wakusasula kati omulala n'addamu tulu ono gwe mutaddemu tatusabe ssente nnyingi nze nga mumanyi kooli n'agamba tulu wakusasula naye ssente ze weeziri kazi omulala n'ayingira gurupu ekiki tunoonya ssente ate muleeta wakusasula akolero nki bannange tekigenda kukola audio zaalinga 6 awo olubuto ne lunnuma n'omutima ne gumbwatuka bwe guti ne ngamba no bano sigenda bakola kimanyi okuŋŋaanya ssente mu bantu kiri psychological era bambi nempereza omukulu eno akamessage ne mugamba mukwano abantu bondaba bali negative ku launch kuba abo baali batandise okwesondamu ssente za sumbusa kuliko muyagamba nti tubagabule soda n'omukyomo olina eyo miliyoni emu n'ekitundu ogiwa abantu ate ng'obanoonyamu ssente kane mugamba sebo sigenda kukolera kuba abantu bo tebamanyi kyetukola kyetukola kijja kummenya nnyo nga sikoze results kyekyo kyewadoga nti si buli mulimu nti olina ogukola era eyagumpa naye ne muweereza message ne mugamba
byonna kubanga omuntu gw'onojja mu ssente tusobola musiibya njala okitegeera akukotaddemu nti abantu going extra mile ne bateekamu ddala ssente ng'olina okulya emmere olina okuteekawo ddiko olina okusasula ono moderator olina n'okusasula ne sound okitegeera kati abamu tulina emirimu mingi egifuuse business nga tegwali kituufu kati nga olaba TikTok n'ebisigadde kati okwogera oli alowooza omuntu ayogera ennyo yasobola okukubiriza ekyo neerabira nti gwe balowooza omuntu ayogera ennyo nti yakubiriza oba yabeera MC. Yes, naye nga bw'ogenda mu corporate world ani you monitor the camera tujja kweyogeza ffekka wano naye nga bw'ogenda mu balowooza ayogera ennyo yasobola okukubiriza olukiiko yasobola okuba MC ate nga kikyamu bw'ogenda mu corporate world moderator bamusasula ddala miliyoni 4 actually kati kano katono nnyo ke mbadde njagala okulaga bw'oba oyagala okumanya MC omubi kubanga ayogera nnyo eyo feature ndowooza esookerwako omuntu ayogera ennyo aba ayitira ekyokubiri abatawuliriza so wadde ogamba so mbadde ngamba moderators are paid miliyoni 3 miliyoni 2 for 3 hours abaana bagendeyo mu bigundi n'akuba wiki namba aliyo mu conference naye n'avaayo ng'alina miliyoni ze 10 kati ffe ebyolumu tetubifaako olw'okubanga gye tuli mu nsi gye tuwangaalira tebiriiyo naye obutamanya tebukuggisaako musango ebintu byafuuka mirimo kubanga tussaamu obudde ne tukola research ne tubinoonyerezaako okusobola okubikola nga bwe biri oyinza okulaba nasa kati ngwa gwotero zina amazina nasa azina buzinyaawo naye bakuwozinemu akuba mazina naye ng'ate kuba te waliwo n'ekirala nti ebimu ku bintu bye tubalaga abatulawo obulabi ku social media bitono nnyo ku bye tukola kiringa kati nammwe nti okuba bifaananyi si buli waka nti omupostinga oli akulaba bamanyi notujerega bannammwe aboogezi buli sibaasirangayo wabifaananyi atakutamako atakutamiriza anti kakati nze era kyevolaba bannange oba nange nfunye ekizibu ng'omu nze saagala mwogezi ayagala okwogera ekyo kye tubaddengako olubeerera era lumu tulina we twali awo ne kalondoozi oli ng'ayogera annyonnyola simanya enkoko pampa natali mwogezi akimanyi kati sometimes olina okupushingamuko katonotono kinyonyola kiki kye tubali twogera nti obukugu kirala oli alowooza nassa ajja buzaazinne kumba alina obudde tugeze olaba comedian ng'ayogera abantu ne baseka nolowooza ajja buzina ayogera kale naye bakwaseyo abantu abiri awo basese kakati ako woba oyagala okukimanya olaba abantu abagamba nti MC omuwadde ssente nnyingi muwe omuzindalo mugambe esabire emmere omusinde atayinza n'okuba musiraamu ng'asobola n'okubagaba buga bisimira nti mukama taata tukwebaza olunaku luno olwaleero ekyokulyakyo agambe kiki naye nga ye kennyini yabadde akola kiso manyi nobalaba olumu nga mubawadde obuzindalo nga kakwatidde naye ng'oyo omulaba yabadde akunyiga wali bagambe gundi senga akazindalo beeranga akalya so ensonga ya meeting ngazi naye tukkirize nti ensinga bwekyuse meeting ziri ez'okubanoonya ewaka kasigale kwabo beetaaga okukola ebyawaka kati katugambe nga decorate ate tekimwetegesanga kujja mu meeting ye kajja apima ebibye n'abo bekikwatako n'olumu mulimu meeting gy'ogendamu ng'omukola abantu obamanyi nga oba family friends oba baganda bo bennyini banze newaffe enkolera ssente era bwekiri ekyo wakinjigiriza baaba awo nja kujja mu meeting kuba enkakatako nange okukola ki okuba oba ya mukwano gwange ne munaaye oli client okay tuyinza okufuuka ab'omukwano naye tonnafuuka kituufu kakati tusigale ku business bano bekikwatako direct bo bajje bakole ogwabwe decorator je kati naffe batusaba nnyo program naye eri abo bekikwatako kyovola by the way edda nga twakayingira endongeeno ng'otuuka ne kumbaga nga program bagiprintinze eri awo oba waliyo kigenderedde nika tetukyazibawa bonna lwa nsonga tetwagalamu nnyo magezi ina omukyala eyankaluubirirako lumu lwaki tojja n'olaba venue muleme tukakakaka kujja so bwe tuba olusi tetuzze tuba bize ekyokubiri abantu abamu bakola meeting ku weekend ate lwe tubeera busy nti ne lwe twandigaye ntunajja ne bwe twandigaye ntunajja tetusobola kujja kubanga
tulina emirimu gy'abakama baffe abalala kubanga gwe wenkugamba nti ate ndekawo omulimu gwe ate nziruke mu meeting y'omulala nawe kijja kunyiiza kale n'olw'ensonga etukkirize nti meeting mu kino ekyasa ziringa ezitakyalina maanyi n'amakulu. Mwebale kutulaba, mwebale kutugobereranga. Tuli wano ku Merit Media. Leero ne background is sponsored by Hayat Safaris. Hayat Safaris. Mubatwale babalambuze mujje mukime motoka muzipangise muzikozese. Hano mwatu bei yanseko obuseko. Oseka ne bakuwa. Lwakivuge sa anajja n'aseka obulungi. So tuli sponsored by MC Nasan Beyond, Merit Media, COG Studios.